kyavunanyizibwa nnyo okubanga tugendagenda this Easter holiday kubanga kituwa obudde okubeerako ne famire zaffe nze nakisanyukidde wakati juga tuba tukoma okukola ku Holy Thursday tuddemu ate lwakubiri lwakusatu n'olwakubiri olugattako kubanga bannaye tukirize tugaane tukola tuwummula katono tukola just imagine okutuuka ku mulimu saa 10 mwezi okumakya n'ovaawo 8 gwa kiro okiraba gamba nodda mu research gwelinda mu dakiika nga 3 oluva mu meeting nga nkuweereza ngenda kusindikira kati ngenda kusindikira tulina meeting leero ate tomanyi nti Easter etuuse mukama waffe yatuyise meeting yirika naawe ekitongole kikulu tugende bugenzi tutyo mu Easter nga irekaleka naawe ogambye meka 27 ne gundi oyo nekigozi oyo naye yali amanja 10 naye ndowooza era abeere bulungi abeera mugumu Easter jagiyita mu bulungi kale kankudire tugenda mu meeting ne mukama waffe naawe mobile money era ereeta amannya go kale nange kandye ku Easter nga ndi musanyufu ng'omutima mukakkamu gwe wali olidde olunaku olukulu ng'olina amabanja tegenda emmere tewooma yaŋŋambye nzaagala ne mugamba yi mukama waffe gwenda baba wali kusimu gundi aluwa mutumba banaye omukulu yagambye anaabulawo teyejjusa kati yali mutumba yazadde kasubwe sente ze mutumba ate kati ali bulungi bagenda muweereza ku mobile money bosi yagambye anaabulawo tamujulira yalisoose najja n'abeerawo n'amala okufuna sente banage ndi mwavu naye leero nesunze olumbeerawo mala Good morning. Good morning, man. You shout. Listen. Excitement. Oh, excitement. Yes. Oh, Banange, you nice. Sit, have a seat. Samabonja, about what IT, I wonder. Why do you guys put on like that? Oh, I'm sorry. No, you see, my IT was and you know the way you want it. No, let me tell you people. Anyway, just know the way you work. Yes, By the way, okutebuni department ya IT. Well, Because you know department ya nkulu nyo. Yeah. Of recent, IT is the key to everything and to success. By the way, instead of global world. Yes. Kati mmwe mutulikinga ne Japan, China, Congo, Hungary. You never mutulikinga yo. So by the way, IT mukubeko mungalo. Yes. Now, if thanks for the sales. Our sales department, really, this time we are so happy. Yes, sales department is back for ate ye department yenkulu Msuwa, Msaiwa company. Tata kuruno mukama waffe lero kuruno yakoze bulungi Target budget is over by 20%. Over 20%. Yes, and we have covered all the budget covered is we have we have made profits. Thank you. I like that. By the keep it up. Sente the company. Company taina sente bana man. You know, but your department is very crucial. Mwebale kola. Nama other departments mukoze mubi. Only that your people come late. I wonder why. Why do you mean by kunyuka late? Kati abeba kisa wantono abantu ba production banyuka late bambi. Oh really? Kati omwana agenda atukano saa 10 mwezi okumacha. Ate nabaawo ku 8. Kati okumusuubira okuddamu okuzuuka ku 10 which is really hard. Then nature entambula ogenda twongeramu ku motoka. At times batuuka nga bali ready betegese naye nga talaba motoka emunona. Nga talaba motoka emunona. Kati nabeera ku mulyango n'akonkomala emotoka sima yagenze kunona baawa bejindi okakananga babanonyere. Station neyimirira. Yes, station. Netakola. Neyimirira takola. No, you have to be professional. You know, we don't stop. Okay, working does not stop. We need to move on. You have to be improvised. You must be improvising. Let me tell you, the reason why you give you a minimum to see how can you improvise. Also, okay, under minimum supervision. Also, you have to be working all the time. Anyway, we are very happy. The company is happy. It's moving on. By the way, let me tell you, we have to keep up our pace. Yes.
ekifo kye tulimu, we want to go to number 1. Okay? So we need to work hard. By the way, I'm happy. On top of that, mwebale kuja meeting game. Yes, sir. Eno meeting inabadde manyi mwena mulina okubaawo. But there's something at best balazeewo. Mutumba bona mukyala we yazadde. Yeah, yazadde. Okay. Mawulire malungi gasanyu naye asubiddwa. No. What I mean, it has to be here physically. Kugamba my information toza itwala from another party. We're so passive. You cannot get from first hand information, okay? No itwala buterevu, okay? Yes, and when you come here, when you get the information, it is good, okay? Yes. Above all, I'm very happy. I'm very happy. It's Easter weekend. As a company, we decided we're breaking off. Holy Thursday. Yes. Tomorrow, you're breaking off. Mugende mumule up to Monday. I expect you Tuesday next week. Yes. I want you to have an Easter weekend with your family, with your people. You know, you must have, you must enjoy your people. You must enjoy your home. Yes. Absolutely. However, muloze kulamu wa fast. Okay? Maria, muloze kulamu wa fast. Okay? Because bogenda you people obulamu bwamwe buli very crucial for this company. Mulina okumanya nti mwekuuma physically, psychologically, buli kimu kubanga tebo nofuna obuzibu nange ogeza okusanyuka nosanyuka nyonyonyonyo obulamu n'obusulayo tunafuna nga kakati ekikola. Enjoy but responsibly. Yes. Obulamu bukuume, you have to enjoy. Don't drink responsibly. Yes. When Mr. IT Segonja, when you drink, don't drive. Yes, okay? Yes, Bobada, you have to drive, don't drink. Yes, bonobo no unywa funa kuvuga. And by the way, Charles, you have a challenge. Yes. Omanyo kunywa no itayo. Toitawo Charles. No, ogera je wono wenango urwadde no tango likeko. Lero sija kusula kusulayo busuzi. Yes. So no show. I want you to have a nice time, like I've told you. Naku nyingi nyo. Drink responsibly, eat responsibly. Mwese bulungi, munyumirwe, come back. Njala mugende na kuzozo enjoying it up to Monday. Yes, Monday is resting day. Yes. If you to sleep, Monday. yes, you stay there and sleep and enjoy and sleep. But just resting, so that Tuesday morning, Yes, sir. okay. Tuesday morning, okay? Yes, that's sir. what I expect you. Yes, sir. Okay, with all that information, I wish you a nice weekend, nice Easter. Tugamati haleluya zukide ngawe kulachi ngawe yagamba tuchinde maso wali tugamati haleluya zukide ngawe kulachi ngawe yagamba. Okay, nice time. Okay. Asichayo mama. Asichayo. Awadaga mabugambi. Okay, so next time you can move on. Zizo. Kakala. Awadi kaka shake. Okay. Semagonja. Yes, I know you. Yes, sir. Yes, no problem. I know. Always I know what I'm on. Zigenda kusimu lero ba. Tukolagana kusimu. Enchester mulya kusimu ate. Esimba kuba nkubi. Mbane kati mbatadde. Your friend mbatadde. Mukuru. Hello. Tutako ku office. Tukulebe next week munange. To close in the off. Yeah, actually, madam meeting a briefing Abakozi we're not what day almost said that they start from tomorrow, Easter, Thursday, Holy Thursday, Good Friday, Saturday, Sunday, Easter Monday. They're going to have fun. But I'm saying for Abakozi wangi. When do we put Abakozi wafe? Yeah, we give them time, but they're going to back to our way. They're enjoying it. So, got to do what a week jandos. Office. You won't find anybody in office. Kale. Mukama wange abamusiba sanyufu tebanategeera Tuitire ku office. Tugende wakashiya byana tubitegedde bije bivudde eri waggulu nga bisawe ebiti sibategeera bingi tembitegedde tugenda kulya lunaku lukulu. Yes, this amagame mugende muli ne family zaffe zazze kale mukama waffe nga wokitegedde biri byonna byonna tubitegedde gye biva naye wana wasemba wa wasemba obadde wogirira bwoti tulina okulya ennyama n'enkoko. Yes, absolutely. tugenda kulya enkoko. Mulina okulya enkoko n'ennyama ekirina okuba mulina kulya enkoko na nnyama kuba lukulu Era tulina gye tugisuubira. mugende mugirye. Mukama waffe abantu baffe mu kyalo bazze
kirungi nnyo baba batu bazze kuva mu kyalo ennaku enkulu sinyuma kulenda abantu bo n'abaana babatadde kuva ku ssomero babatadde ndio kontu enjoy abaana benga bwe bali okay mubawe let the kids eat kusebe bala nyaka unga n'ebijanjalo what you do give them chicken give them meat give them everything let them enjoy it is Easter azuki day walo n'abamanja bali wabweru babiri nange rangi angambye agala sente alina okulya ku hold on a second we need money no navudaze ku simu timbanga musabasi zitwagala mukama wange you know mo kadi musubira kukola kinzi what is the date today 13 when do I normally pay your salary asatu mulumu kati olwokuba bulabire 13 muloza mwagala mukyuse 3 edde maaso embwe edde maaga mugambe 3 mulumu asatu mutawunda tukolobawo omusaala kati mungamba naye olunaku olukulu lutuuse ddala baziwadde sente zaabwe emisala kambuze do you have a calendar on your sim kusimu kulo kalenda mwena mwina kalenda Easter yo mwagira badde nti enebaawo it was announced at the beginning of the year mwashira nti Easter jakubawo temwatereka sente temwetegekera come on people get serious I only pay you omusaala gwamwe at the end of the month you know is it the end of the month mubadde ki mkamange go kenyine wagambye timananga nasubwa meeting eno tanenya information jemba wadde information mwekube you enjoy responsibly abantu eka balinze sente mulina okuba wasente bamulina oba mwakimanya mukama waffe tuwe tusasule sebode yandese newoze newole nsuubira kabudidye no that's poor planning rangi angambye yes madam nindaako madamu ndi mu meeting n'abakozi obadde ogamba otya tufunye abagenyi abalala bagenda kujja that price nokwongera ku nkoko eyo tuwongere ku nkoko eyo ennya tezijja kumala ekola mukaaga okay mukaaga fine ate ennyama njala ennyama otuseparating ennyama y'ombuzi egenda mu muceere kati eno ennyama ya supu eba ya supu njalawo n'ensiike yes omuceere ematooke yes hold on a second embwa zange temuziwa leftovers musikola special packing bazilete embwa zange zimanyi it is a festive season it's Easter muzifunire embwa zange nazifune mukama wange embwa zo zisinga okulya obulungi za planning bulungi planning